neyerekereza ebyobwagazi bw'ensi, ekyo kyennyini obunene bwakyo y'ensonga lwaki okusiiba okwo kugenda kumuwolereza yawma alqiyama. Okusiiba kugambe nti ay rabbi, mukama wange, mana'atuhu at-ta'ama wash-shahwa, omuddu oyo namuziyiza okulya n'okunywa kulwokubanga yalinga asiibye era n'atabikola, wash-shahwa n'ebyobwagazi byonna n'abeera nga abireka. Fashafi'ni fihi, nkusaba mukama wange onzikirize omuddu oyo muwolereze, omuteekeko okusaasira kwo. Obwo bunene bwa kusiiba. Wayaqulu al-Qur'an, ne Qur'an y'ekitiibwa egenda kugamba mana'atuhu an-nawma bil-layli, omuddu oyo namugaana okwebaka ekiro, kubanga omuntu wabanga ayimiridde okusaala esswala zonna z'aba asadde naddala ez'ekiro, vira ddala ku magharibi, dda ku isha, dda ku layli. Kati mu Ramadan tugenda mu tarawihi, tulina mu tahajjudi. Otulo otuwo buli muntu atumanyi nti otulo tuwooma okuggyako ng'omuntu alina ewamuluma, naye omuntu yenna omulamu otulo tuwooma nnyo. Naye omuntu okwerekereza ku tulo n'agamba kanzukuke nsinze Katonda wange, kanzukuke nsaale, ekigambo ekyo kikulu, kubanga tuyita kikulu kubanga omuntu bw'aba asaala mu ebyo byasinga okusoma oba mu ebyo byasoma mwe muli Qur'ani y'ekitiibwa. Kaakati ne kibeeranga omuntu okusoma Qur'ani nayo nsonga nkulu nnyo. Kati olw'okuba nti okusoma Qur'ani oba Qur'ani ezze mu hadiisi eno mu kaseera kano, kubanga siyaamu tugenda kutambula nayo, ate siyaamu wal Qur'ani, okusiiba ne Qur'ani toyina bw'obyawula, byombi bitambulira wamu. Kaakati mu kaseera kano insha Allahu ta'ala omulaka omunene tugenda kusooka tugusse ku Qur'ani y'ekitiibwa, sooke tugitunuulire tusobole okulaba abaffe hal fi qulubina al-Qur'an, twebuuze tulabe mu mitima gyaffe Qur'ani mweri, wa hal fi buyutina al-Qur'an, mu maka gaffe Qur'ani mweri, wa hal fi awladina wa ahlina al-Qur'an, twebuuze tulabe mu baana baffe mu bantu baffe bonna Qur'ani mweri, wa hal fina al-Qur'an, ya baffe ffe kennyini Qur'ani mweri muffe, oba al-Qur'an nga bwe tukimanyi nti Qur'ani kitabo kitukuvu, kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, kiyasa kuwayitibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ng'akiyisa ku Jibril n'abeera ng'akissa kuno ku nsi, lita'abbudu bihi, tubeere nga tumusinza nakyo. N'olw'ensonga yo Qur'an nsonga nkulu nnyo, ate wal mu'min, omukkiriza, la yanfakku anhu, tesobola kumwawukanako. Omukkiriza w'abeera Qur'ani ebeerawo, ne Qur'ani w'ebeera omukkiriza abeerawo. So yenna aba ayagala okulongoosa obukkiriza bwe n'obusiraamu bwe, Qur'ani alina okugifuula mukwano gwe. Qur'ani alina okugifuula mukwano gwe. Yenna ayagala okubeera omulungi mwene ensi, abeera omulungi mu maaso ga Allah, abeera omulungi eri bantu banne, alina okubanga Qur'ani y'ekitiibwa mukwano gwe, ateekeddwa okubanga agisoma, ateekeddwa okubanga agisomesa. Owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama mu hadiisi ya Uthman ibn Affan radiyallahu anhu yagamba, owekitiibwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yagamba ti khairukum, asinga obulungi mu mmwe, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, yoyo asoma Qur'ani ate naye n'agiyigiriza abalala. Yoyo yayigiriza Qur'ani ate naye n'abeera ng'agiyigiriza n'abantu abalala. Yenna ayagala okubeera omulungi muno mu nsi, n'ayagala okubeera obulungi ku lunaku lw'enkomerero, Qur'ani alina okugyeyigiriza ate alina n'okugiyigiriza abalala. Era Qur'ani eyo bw'oba ogitunuulidde amrun azim, nsonga nkulu nnyo fil islaami, mu ddiini yaffe ey'obusiraamu. Era Qur'ani eyo wonna Allah subhanahu wa ta'ala okulaga obukukunavu bwayo, wonna Allah subhanahu wa ta'ala we yagiyisa, Allah yafuulawo wanene. Buli kitonde kyonna ekyayitako Qur'ani kyafuuka kinene muno mu nsi ne maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala.
soko tunuulire Allah subhanahu wa ta'ala yassa Qur'ani ekitiibwa nga mu bamalayika bonna enkuyanja be tutamanyi muwendo gwabwe Allah subhanahu wa ta'ala yalondamu Jibril olw'obukulu wa Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala naye yamufuula malayika asinga obunene mu bamalayika bonna kyova olabanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti tanazzalu almalaikatu warruhu fiha bamalayika bakka kuno ku nsi mu laylatul qadiri nakyo kijja mu maaso awo warruhu fiha nga ne malayika Jibrilu mukama waabwe naye mwali kyekigeza Jibril alayhi salam ekigeza Jibril alayhi salam huwa alquran eno Allah subhanahu wa ta'ala giyamuwa okuba nti ayina okugitambuza agijje gyali agireetera wekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ekyokubiri tunula olabe Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an eno yagissa fi shahri Ramadan. Qur'an eno Allah mukugissa mwezi gwa Ramadan era mukulaga nti Qur'ani nene omwezi gwa Ramadan gwagejja olwo Qur'ani yekitiibwa ne gufuuka munene ne gufuuka omwezi ogusinga okubanga gwa kitiibwa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala olwo Qur'ani yekitiibwa. Kyovola banga aya eyakka yayogera ku Qur'ani n'omwezi gwa Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala yayogeranga alinga ayanukula ekibuuzo ayagala yenna okumanya obunene bw'omwezi ogwa Ramadan nti omwezi ogwo munene kwenkana ki yagamba tunuulira kino n'agamba nti shahru Ramadan omwezi ogwo gwa Ramadan gwayagala okugumanyako bunene bwagwo okumanya munene alladhi unzila fihi alquran Allah subhanahu wa ta'ala mugwo muyassiza alquran yekitiibwa ekyo kiraga obunene bw'omwezi kubanga Qur'ani yekitiibwa mugwo muyakkira ekyo nekigezza omwezi ogwo laba Allah subhanahu wa ta'ala bwagezza buli Qur'ani weyita tunuulira olabe ebira 30 oba 29 ebyomwezi ogwa Ramadan laba Allah subhanahu wa ta'ala bwajjayo ate ekiro kimu mu biro ebyo byonna olw'obunene bw'ekitabo kino ekitukuvu ekya Qur'ani gwakirina toteekeddwa kukinyooma gwe Allah gwe yakiwa beera ng'okikuuma butiribiri gwe wenna omusiraamu kinoonye bwe kiri obeere ng'okikwata yagamba ati Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti inna anzalnahu fi laylatil qadri timazima Qur'ani twagissa mu kiro kye tuyita ekyokugera oba ekiro ekinene laylatul qadri inna anzalnahu fi laylatil qadri wama adraka ma laylatul qadri laba Allah subhanahu wa ta'ala kati bwakunyonnyola ebifa ku laylatul qadri n'agamba nti laylatul qadri khayrun min alfi shahr nti obulungi obuli mu kiro ekyo ekyokugera Allah subhanahu wa ta'ala kiyasizaamu Qur'ani businga obuli mu myezi 10 gy'emyaka 8 nga 3 n'okusoba naye nga ki ekigezza ekiro ekyo huwa alquran yensonga kyagambye nti inna anzalnahu fi laylatil qadri wama adraka ma laylatul qadri laylatul qadri khayrun min alfi shahr tanazzalu almalaikatu warruhu fiha بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أو هنا نبغى كوانغ القرآن ميكّرة دابا الله سبحانه وتعالى بواغندا أكلاغو بنين بالقرآن نتنكو والنبي بنا الله سبحانه وتعالى يلون ويشبه نبي محمد صلى الله عليه وسلم نام واتنا يشتبك القرآن فجعله سيد الأنبياء والمرسلين Allah subhanahu wa ta'ala nafula nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama omukulembeze w'abannabbi bonna n'abatume be olwa Qur'ani y'ekitiibwa kyobola nti wekitiibwa nabbi sallallahu alayhi wa sallama bwe yali yeyogerako yagamba ana sayyidu waladi bani adam agamba nze mukulembeze w'abaana Adamu bonna aye nagamba nti wala fakhar ekyo si kyogera lwakwewulira wabula Allah subhanahu wa ta'ala yakimuwa kubanga kuye ko yalisiza ekitabo kino kya Qur'ani kyakkira kuye ekyo kikulaga amaanyi n'obuzito obw'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam era olw'obunene bwa Qur'ani eyo
yensonga lwaki naffe abantu b'ekibiina ky'ekitiibwa nabbi sallallahu alayhi wasallama Allah yatufuula abasinga ebibiina byonna ebyakulembera. Faqala ta'ala, Allah n'agamba kuntum khayra umma, mwe kibiina ekisinga obulungi. Allah subhanahu wa ta'ala kiyajjirayo abantu b'ensi eno. So obulungi obwo, hadhihi alkhairiyya, obulungi obwo Allah subhanahu wa ta'ala bwayogera bwazza eri ekibiina kino ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama kitambulira mu Qur'ani. Kiwulidde ensonga kyagamba nti kuntum khayra umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Mukkirizane Allah subhanahu wa ta'ala mwe mulagira abantu okukola obulungi ne mubaziyiza okukola ebibi, ate mukkirizane Allah subhanahu wa ta'ala. Naye byonna tutuna gye tubijja okujjako mu kitabo kino ekitukuvu ekya Qur'an. Omukkiriza yenna tiyandizibizza lunaku nga Qur'an yenu tagitunuddeemu. Buli muntu yenna olwaleero kirungi ne weetunulamu osobole okumanya Qur'an eno ey'ekitiibwa kuli kumpi kyenkana ki, ogirina kyenkana ki. Bwe tuba twogera okusoma Qur'an ey'ekitiibwa, Qur'an ey'ekitiibwa esoma mirundi ebiri. Omulundi ogusooka omuntu asobola okusoma Qur'an ng'agisoma nga tagirabako, kituyita hifudhu, nga yagikwata bukwasi. Ne bw'aba nga tasobola kugisoma ng'agirabako, naye ng'asobola okugisoma mu bwongo bwe nga bwe mweri, nga shekhe we muwalimu we yagimusomesa n'agimukwasa bulungi. Ekyo tekirina mutawaana era si musango omuntu obutamanya kusoma Qur'an ng'agirabako kasitaaba ng'asobola okugisoma mu mutwe ng'agirina ku mutima gwe. Ekyo tekirina mutawaana, kubanga n'owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama yali Qur'an tagisoma ng'agirabako, wabula kaana yaqra'uhu. Nabbi sallallahu Qur'an gye yali yasoma ne gye yali yakwata Jibrilu alayhi salam yali yagimulaqqana, yagimusomesa busomesa, naye n'agikwata nga Jibrilu alayhi salam bwe yagimusomesanga. Kati naawe olwaleero tugamba nti nze simanyi kusoma Qur'an, sikyasobola kusoma Luwarabu, genda ofune wogenda okugisomera waakiri anaagikukwasa ogisome bulungi kama anzalahu Allah, nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagitussaako. Ensoma ey'okubiri ya Qur'an, oyo afunye omukisa n'aba ng'asobola okugitunulako n'agisoma, ogwo nagwo mukisa gw'amaanyi. Omukisa gwoyo gw'abeera alina nti ye aba asobola okugyesomesa buli kaseera k'aba afunyeewo, n'abeera ng'ajjayo n'abeera ng'asomako, n'abeera ng'ajjayo n'abeera ng'asomako. Kimuwanguyira ne bw'aba nga ayagala kugikwata Qur'an, aba asobola okugikwata kubanga aba asobola okusoma w'ayagala mu budde bw'ayagala. Ne bw'aba ayagala kukwata aba asobola okusoma emirundi gyonna gy'asobola. Kati ensoma eyo ey'emirundi gyombi ng'omusiraamu omukkiriza oteekeddwa okubanga olina gy'osomako Qur'an. Oyinza okuba nga osoma, kati waliwo nga bakadde baffe olwaleero nga tokyasobola kubasomesa Qur'an kuwejjesa yasarna, ate nga bangi bamanyi alhamdulillah, Allah abasaasire. Kaakati abatamanyi oyo ateekwa okusomesebwa Qur'an n'agisoma bulungi, n'asoma bulungi al-Fatiha, n'asoma bulungi essuula zonna oboolyawo eziyinza okumuyambako mu bulamu bwe. Naawe olwaleero gwe bw'obanga okyali muto, leka ate kudda mu kwegayaaza. Qur'an okyasobola okugiyiga okugisoma, okyasobola okugenda ku muzikiti w'osaalira, Qur'an eyo n'osobola okufuna omuwalimu n'abeera ng'agikusomesa. Omuntu kwegamba tuleme kwegayaalirira, tuleme kunyooma bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala, tuleme kubanga twettanira nnyo bintu bya nsi byokka. Bw'obanga otunuulidde kuba nabbi sallallahu alayhi wasallama Qur'an yali yagikwata, kuba Jibrilu yagimusomesa n'agikwata mu mutwe yonna ng'agirina, n'abamu ku basahaba be nabo Qur'an baali baagikwata. Walladhina ttaba'uuhum bi ihsaanin, n'abo abaabagoberera oluvannyuma bajja Qur'an bagikwata bagisoma. Mu guno omwezi ogw'ekitiibwa nga tugendamu ogwa Ramadan, la taqul, kubanga mu buli Ramadan ye Jibrilu ku mulembe gw'ekitiibwa nabbi sallallahu alayhi wasallama yajjanga mu buli Ramadan n'ayongera okugimusomesa
ne Nabbi sallallahu n'ayongera okugisoma bwabanga Jibril yajjanga kuwekitiibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayongera okugimusomesa gulwaki omwezi guno gw'ekitiibwa gwali badde guggwako nga Qur'ani togisomye kibeera kya bukendeevu nnyo ekiwulidde kibeera kya bukendeevu nnyo obulamu bwo omuntu lwaki omuntu yandizibizza olunaku ng'omuntu oyo tasomye ku Qur'ani bino olwaleero bimulabe ebitutwala tugenda kubireka kuno ku nsi ate nga bigenda okufuuka ebintu ebigenda okubanga bitukola ki ku nnaku lw'enkomerero kati gamba ng'essimu olwaleero ezitwala obudde bwaffe obusinga obungi ku nnaku lw'enkomerero ebintu ebyo byennyini olwabyo bye tukola bigenda kutuwaako obujulizi kubanga essimu gy'okwata eky'omukisa ne ku ssimu olwaleero Qur'ani kweziri naye kati olwaleero olaba omuntu ng'obudde bwe obusinga obungi bwonna abumala ku ssimu tuli ku WhatsApp tuli ku Facebook simanya tuli ku Twitter simanya tuli ku ki hatta omuntu olaba nga abantu ekisinga n'okubanga kya nnaku nnyo tukusaza salaamu olwaleero mu ssala assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah olwaleero omuntu mu kifo ky'okugenda ne maaso ne adhikaari nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yazibigiriza ekinnaku ogenda okulaba ng'omuntu ekisooka omukono mu nsawo okugyayo ssimu kulaba ani amuweerezaako obubaka waliwo amuweerezaayo ka message konna tagijjaayo kusoma adhikaari wabula kulaba waliwo amuweerezaayo obubaka bwonna omuntu n'abeera nga ekyo kimutwalidde obudde basalafu abaatukulembera mu ddiini n'obusiraamu Qur'ani eno ehtammu bihi bagyeyunira nebeera nga obudde bwabwe bo yatwala bungi nnyo ng'era bagifaako nnyo era mu kutwala obudde obwo Qur'ani eno bagikola ki bagisoma nnyo nebanguyira nnyo guno mwezi ogw'ekitiibwa gwa Ramadan lwagwe tugendako bw'obanga otunuulidde basalafu basomanga nnyo Qur'ani mulimu abasobolanga okugisoma emirundi ebiri ka Imam Shafi'i rahimahullah Imam Shafi'i Qur'ani yagisomanga emirundi ebiri mu Ramadani kwegamba mwezi gwagendanga okuggwako bwe gwabanga gwa nnaku 30 fakana radiyallahu anhu Shafi'i oyo omwezi gwagendanga okuggwako nga Qur'ani agimazeeko akoze khatima kyebayita khatima 60 marra emirundi 6 kitegeeza buli lunaku yasomanga emirundi ebiri olidde waliwo yabuuza embeera y'abasalafu baatukulembera yali etya ku Qur'ani kugamba ekyokufaanana ky'oba otwala olwaleero haalu salafu maa al-Qur'an embeera y'abaatukulembera mu ddiini eno ne Qur'ani n'ekitiibwa kitwogerako olwaleero ka haalina maa al-jawaal yeringa embeera yaffe n'essimu ze tukwata olwaleero okitegedde kubanga mu buli kaddakiika mu buli kasekendi mu buli ssaawa mu buli lunaku buli kadde omuntu essimu ajjayo n'asomako n'alabako message zigamba ki WhatsApp bagamba ki Facebook kuliko ebipya ki ne basalafa ebyo byebiri ku olwaleero basalafa baatukulembera yali embeera yabe ku Qur'ani buli kadde ke baafunanga ng'asikayo Qur'ani ye ng'asoma buli kaseera ke yafunangawo ng'ajjayo Qur'ani ng'asoma buli kadde we yamalanga kusaala Qur'ani ng'agenda okwebaka Qur'ani ng'awumuddemu Qur'ani yali embeera yaabwe ng'olwaleero ffe bw'otulaba ffenna abato abavubuka abakadde abakyala abaami abalenzi n'abawala abasajja n'abakazi nga bwe tettanira olwaleero ekigambo ky'amasimu abaatukulembera bwe batyo bwe bettaniranga ekigambo kya Qur'ani ey'ekitiibwa n'olw'ensonga eyo baddu ba Allah kyandibadde kirungi nnyo buli muntu olwaleero yeetunulemu yekka kubanga omuntu Allah subhanahu wa ta'ala kuno ku nsi yakuleetako wekka ate n'okufaakwo ogenda kufa wekka era buli muntu agenda kubuuzibwa yekka buli muntu yeetunulemu alabe kiki kyagenda okwanjula mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala Surat al-Furqan aya ya 30 Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti abantu kunakulenko Allah subhanahu wa ta'ala wakubuza ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama abantu b'ekibiina kye ne Qur'ani eno Nabi sallallahu alayhi wa sallama
bibino byagenda okwanukula وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا الفرقان أيام كم ياساتو النبي صلى الله عليه وسلم obujulizi bwagenda okuba ku bantu be kwe kuba nti Qur'ani abantu bagikolaki bagisenguka falam yaqra'uhu Qur'ani ne batagisoma olidde Qur'ani ne batagyetegereza Qur'ani ne batagikolerako Qur'ani ne batamanya makulu gaayo so olwaleero buli muntu kyandibadde kirungi okwetunulamu n'olaba Qur'ani si kimuli ewaka Qur'ani si kimuli ewaka kubanga amaka agamu gagendamu ogenda okusaba Qur'ani we bagikuwa basooka na gifulumyako wabweru bagikubeko enfuufu nga yawumbadde enfuufu eri muli tegambika Qur'ani tewumba mu maka g'omukkiriza Qur'ani tebula mu maka ga mukkiriza Qur'ani tebula mu motoka ya mukkiriza kubanga amaka agamu gagendamu ogenda okusaba Qur'ani we bagikuwa basooka na gifulumyako wabweru bagikubeko enfuufu nga yawumbadde enfuufu eri muli tegambika Qur'ani tewumba mu maka g'omukkiriza Qur'ani tebula mu maka ga mukkiriza Qur'ani tebula mu motoka ya musiramu yenna bukyamanyi nti olunaku lwaki lwa Jumaa kyalibadde kirungi omusiraamu nobeera ng'ogenda mangu mu muzikiti nga bwe tugambye olwaleero mu ebyo bye tukolebwa ku lunaku lw'ejjuma mulimu okusoma Qur'ani Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatukuutira nnyo okubanga soma suratul kahfi lunaku luno lwaki lw'ejjuma tukeere mu mizikiti tusome suratul kahfi tuyete adhikari tusalire nnyo weekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nga bwe yatukola kibi yatugamba nti tuyitirize nnyo okumusaalira mu lunaku lwaki olw'ejjuma tuyitirize nnyo okusaba n'oku luno lulimu edduwa etalina jjiji olw'ebizibu tulina enjolo mu byenfuna mu maka gaffe mu gavumenti zaffe mu bannaffe tuwangaala nabo tutuule tusabe Allah subhanahu wa ta'ala tugende olunaku olwokutaano luno ng'obudde bukyali mizikiti tukole emirimu gyonna egyetaagisa okubanga gikolebwa omuli n'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe tumusaba azze emirembe mu nsi yaffe n'ekitiibwa insha Allah ta'ala mbaagaliza ejjuma ennungi Allah tumusaba abeere nga tuwa obuwangazi obulungi wassalamu alaikum wa rahmatullahi